Omulabi waffe omulungi nkwaniza nnyo nate wano ku UBC TV mu kaseera we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Enkuba etandise okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Namutikwa w'enkuba eyafukumuse mu bitundu ebyo eby'erira yawezezza milimitaazi 65, so nga ate yo mu Kampala zaweze milimitaazi 5.9, Namulonge milimitaazi 29, ate yo mu Jjinja zaweze milimitaazi 22 n'akatundu kamu. Embeera eno yavudde ku mukuubo gw'enkuba oba rain belt okubeera nga gusaasaanidde amasekkati ga ssemazinga wa Africa omunga mutwalidde n'eggwanga lyaffe ekyaleeseewo enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Enkya ku makya tusuubira ebitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale okukosa n'ebitundu ebyo ebiri mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe enkuba okutonnya ng'erimu n'okubwatuka okw'eggulu, so nga ate yo mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe tusuubira obudde okubeera obw'ekiddedde. Wabula embeera eno tugisuubira okukyuka era olw'eggulu tusuubirayo enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi, nga mu bukiikakkono enkuba enaatonnyayo ejja kuba nga yeetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 28 mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe. Ebitundu ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale degrees 27, so nga ate yo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 21. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe mu Mexico, Tokyo ne New York tusuubirayo enkuba okutonnya, so nga mu London tusuubira obudde okubeera obw'ekinnyikagobe. Olwo yo mu Cape Town tusuubirayo omusana okwememula nga n'ebbugumu lijja kutuukira ddala ku degrees 30. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde wano ku UBC TV. Nze Lubega Michael.